mbebazza mirungi musodo okubanga mukola mwebale nnyo mwebale ddala abali ebweru eggwanga interview eno nga gyekusanze nkulamusizaako nenkwebaza ebintu byosodo okubanga okola webale nnyo webale ddala kubanga webalire ddala kubanga okola emirimu gyo egyenjawulo nga muzzukulu wa Kisolo kitegeeza nti musajja muganda ddala Kisolo Sobyoto yejjenjangu wa Kasolya ntuusa omutereevu akusa abasajja Kabaka era neddira ngonge ndi muzzukulu wa Kisolo akabbiro kaffe kanene obutaka bufuulibweza busujju kale enjege eba yatuuse ku bannaffe ab'endiga mba kinkwatako obutereevu era mba nyumira okubasaasira era kandala omukisa guno nsaasire abantu bonna ab'endiga abeddira endiga weddira ndiga wawassa mukazi wa ndiga olina akakwate ku ndiga maama wakuzaala wa ndiga olina akakwate ku ndiga nkusaasiddeko nnyo olw'amawulire agagatakadde malungi bannaffe babosa bannaffe bannabosa baserunkuuma balujja bannalunkuuma bakibuuka amannya ago gonna gonna bantu abo baba beddira ndiga bannantaayi baba beddira ndiga kale mwenna basaasidde ab'endiga mwenna naye okufa kwa Daniel Bosa kulimu ebintu bingi nnyo tugenda okubanga obulyaawo tuyigirako ate kulina abantu bangi nnyo bekutadde ku bunkenke oba bekugenda okwanika okufa kuno okwa Daniel Bosa poliisi ya Uganda obwakabaka bwa Buganda ndowooza mumpulira abavunanyizibwa obwakabaka bwa Buganda mwakamala okusimatuka actually temunabaana okusimatuka ekyomuvubuka pressure 24/7 eyadda ku Ssaabasajja Kabaka n'amwogeza ebigambo ebikirivu ate ne tulaba enjega y'emu ng'ez'omubwakabaka bwa Buganda kitegeeza waliwo codes ezitagadde gwe tulina okuba nga tufenye akkiriza nkwanjulire bannaffe aba Beef Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo naddala ezisumbuwa abantu ba bulijjo abasajja abalina obuzibu bwa prostate mukimanyi bulungi oluusi biva mu kawago ekyasobola kusiba musulo ate bwoba obusibu tebukyajja ebintu ebifaanaganako bwe bityo omusajja still batreyo tekuli muliro ogenda okukebera boti ngaomuguweddeko ogenda okusamba emmotoka nga kikyate kyali makulu batuse n'okwogerako nga nambalujega omukazi atuuse okutwala mu saluuni eyo gyebasibira enviiri ze wange yansobera n'ebintu bwe bityo tofana kizibu ekyo jangu osange Dr. Senjobe Richard owa Beef Organic anyagenda basookaatakujanjaba naawe omukyala mwene ekizibu kyekimu olina ebizibu by'omu lubuto ebyo akina bizimbe ebyo simanyi okuzaala kuzibuzibu buli bwogenda mu nsonga zammwe ez'abakyala olumizibwa nnyo ofuna okulumizibwa okw'amaanyi ennyo olina ebintu ebijjamu olubuto ogwo omusujja gwe bayita nabuguma owetaaga kuza mu nseke olubuto zaagaana okujja n'ebintu ebiringa ebyo olina ebirwadde bya UTI ebirwadde ebiva ku bukyafu ebirwadde ebiva ku kabuyonjo zino ez'olukale n'ebiringa ebyo kale bwe totabana na ndwadde jangu naye ku Beef Organic bannaffe aba Beef Organic bajjagera maaso okubanga bakujjanjaba kubanga abo bo tubagezezaako era tukakasiza saavisi zaabwe nti za ddala bangi basobola okuba nga bakolako era ne basobola okuba nga bakola Beef Organic ne woba yagadde kukola body check up jangu ogambe naye kankebereko ku mubiri gwange waliwo ebintu byesitategeera kanzijje bana ba Beef Organic ebintu bakozesa bintu byetukozesa bya bulijjo omuddo emiti ebikoola ebipapajjo by'oku miti omuddo gwe tusika ku nsiko n'ebiringa ebyo kyova olaba nga babayita aba organic bakozesa ebintu ebiriki ebiri organic yazaako gye genda ku emengo
nkulagirira nga nkiteekako nnyo essira kubanga abantu manyi okutuuka ne mukubira essimu ate nga sirabawo hamu Kasarod bwoba ova mu tawuni bagambe nti ngenda kubivuganya kyokka obanga era obuzaabuziddwa waliwo kooti emengo oba ku kooti emengo oba ku kooti emengo opposite kooti emengo waliwo ekikuba ekiyitaawo mu opposite kooti emengo gyebaita hamu Kasarod nga wakagikwata katono ekizimbe oba okiraba bulungi nnyo bakita beef organic kiriko n'ekigambo kinene kya kiragala beef organic ekizimbe kya myaliro gya mingiko ate noba oli ku masengere waggulu ekizimbe ekyo oba okiraba ne bwoba ova eno ng'ekabuusu ekizimbe ekyo oba okiraba kale nno saagala bwesibuka ondwadde oleme kgenda kubanga obujanjaba tujja kubeera bagagga tujja kubeera na buli kimu naye nga tusoose kutereeza bulamu era nga tuli baki nga tuli balamu kale bebanaffe abo aba beef organic bakulawo okuva ku mande mpaka ku mande so gezaako olabike nti ate ayo basobola okuba nga bakujjanjaba mu mbeera ezifaanaganako bwezityo awo nga nvuddewo tujja kuddayo ku nsonga yaffe eya enjegeni yatuuse ku Daniel Luwomwa oba jjajja w'ekika ky'endiga oba owakasolya k'ekika ky'endiga. Twagala okusooka okwebaza nze ng'omuntu nja kusooka okwebaza abazira kisa oba abantu sekinnoomu abakoledde ewamu okulabika nti bakwata abaseddekezi newankubadde nga abaseddekezi bano kuliko gwe bakubye ye n'afiirawo bamukube gy'abakuta n'afiirawo naye lwaki alowooza abantu bakubye omuntu ono n'afiirawo kubanga abantu essuubi lyabagwamu mu bitongole ebikuuma ddembe singa bakuta abantu bano babaleta poliisi yes kale waliwo yakwatiddwa naye poliisi eri badde esobola okubuzaabuza luki nga bwe tubadde nga tujja tubiraba ebintu nga bijja bikyankalaniraawo ne ripooti ezigaana okolaki okufuluma so abantu bano oba oli abo babadde n'obusungu bwabwe ku bantu bano naye twagala okwebaza omusajja oyo eyayoleseza obuvumu obw'ekika ekyagulu mbadde mulaba nga ayogera kubanga anyumya byeyiseemu okukwata abaseddekezi nti Luwomwa yamukubidde ejjambo ng'amuyitako nga yakamala okumuyitako n'alaba abasajja ku piki nga basokola emundu mu nsawo era ne bakuba amasasi agajja obulamu bwa jjajja naye omusajja ono n'afuna obuvumu n'asamba piki ye naye n'abagoba neyegattibwako n'ababodaboda abalala ne babagoba omusajja n'atuuka mu maaso eyo n'agamba naye lwaki sitte omusajja ono annamirako ensonga yo nagirabako mu bitundu biseera myaka giyiseeko nagirabako ku poliisi y'Eseeta omubbi baali bazze okubba ku supermarket eri awo oza bayitangawo mu kafunda bamanyi Seeta mumanyiwo omubbi ng'amaze okunyagulula adduka omusirikale yajja adduka namusinde abuuza omubbi aliwo yamubuuza nsibyo omusirikale nayongera okuleeta amaanyi omusajja nakokinga emundu nako omusirikale amasasi kale nno nakino bwekitabo kyabadde naye omusajja ono nti yabaddewo Katonda kulidde abambagaa nti emizimu gya Buganda gyasituse Katonda lwaki buli kimu kiwa mizimu ate awo webakananamu lwaki buli kirungi ekikoleddwa ati tukiwa mizimu simanyi emisambo tewali musambo gwasituse wabula ne Katonda yakibaddemu n'agamba mwe temujja kutta muntu ate mukole ki temujja kutta muntu ate mudduke omusajja n'agwira owa booda oba n'agwira abaseddekezi bano kakana ng'omwamu babakutte omu bamukubira omusi oli n'asigala nga omuna ekyo kituzaamu essuubi era kiwonde bannayuganda bonna bonna essuubi kiwa obwakabaka bonna essuubi batya okufa kungi okubadde mu ggwanga lyattu okuttibwa okw'engeri eyo okubadde mu ggwanga Uganda okuva mu mwaka endowooza gali gwa 2014 abantu we batandika okugenda maaso n'okubanga battibwa tujjukira bungi bakulembeze b'abasiraamu be basooka okulooza ku bukambwe bw'abasajja bano era bwe mbaseerabidde nakoze risaaki yange wano abakulembeze b'abasiraamu mwali
omwali Sheikh Mustafa Bahiga oyo bamuta mu 2015 ng'ava okusaala ku makya. Omwali Abdulkadir Muwaya naye bamuta ku makya. Omwali omulamuzi Joan Kagezi bonna bali baseddekezi oba bakuba ebyasi. Omwali Meja Muhammad Kigundo bamama Fina omutukira bungi yali ava ku radio siti yali avuga yali agenda ku one of the two either yali agenda oba yali avaayo ng'agenda okutambuza enjiri daabo okubuulira enjiri y'obusiraamu ku radio either yali Bilal oba Voice of Africa oba Paala kuba yali ava ku radio y'abasiraamu attima. Eyali omugeza poliisi afande Felix Kawesi era omuduumizi wa poliisi y'e Buyende Muhammad Kigundo mukwano gwange bambi omulagembe Muhammad Kigundo twagubanga mu kibuga omwo nga tuli mu fiiro bitugo bababbi wumula Mirembe Kigundo gyoyabalamu Brenda Nantongo Wamala oyo ye muwala wa Jeno Katunga Amala. Ismul Access loza mwezi kwale wakutano mwaka 2022 mufuna mmoja actually mwaka bwebe Abili Gerson Kano Ibrahim Abili ng'agenda eri side zewe wakawe Kawanda. Ate obutimu buno bonna bubadde nga bukolera mu bitundu omuli n'abantu. Obutimu badde nga bukolera mu bitundu bya kibuga. Kaweesa bamutira Kulambira. Kirumira bamutira eno side z'Ekyengera. Abiriga bamutira wawe ng'agenda ewaka weerasule Kawanda Kirinyabigo. Kigundo bamutira wano olubaga wansi nga agenda bwati. Bamaseeka bali bava mu mizikiti n'abalala bangi. Sheikh Abdul Karim Sentamu bibamu kubasooka okuloza ku bukambwe kubanga baabata 2014. Sheikh Abdul Jawali Sentuga, Sheikh Yunus Abubakar Mudungu 2014. Sheikh Abubakar Kiwewa, Basheyi nabo bali mu madali abasheyi bamasheyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bonna bafa naye okuva abantu abo baafa nga ne system za kamera zaali abamu zitandise because waliwo obutemu bwasooka okukolebwa Mirembe egiri egy'aba Joan Kagezi abo basheyi abasinga tewaliwo nnyo kamera naye waliwo obutemu obuzenga bukolebwa nga ne kamera ziwe ziri. Poliisi neremererwa okuproducinga obujulizi neremererwa okuproducinga report. Tunuulira ono omuwala gwe bayitanga Nagirinya naye era bwali butemu bwamukolebwako aweeva nti bo babakwata bano abasajja babadde mu makomera oyo muvubuka abadde mu komera mu kooti oyo ng'awoza okufa obufi ng'awoza nnyonnyo tagaana balooya nga buli kimu abyewoleza mbadde nga mumulabo naye era teyatubuulidde ani yamutuma. Babadde bamuwozesa wakati wa koloti wagenda wa twamuvuga twamujja ewaka twamukola biki twamuteeka ku plate twamuttiremu wololo yerere wowowo ani yakutuma? Hakuna answer. Mujjukirako emabega
obuvubuka gwe bayitanga yanga mulo eyavaayo naawe obujulizi naye n'agamba nti twatugamba ababooda nga tubatuga n'alaga n'enkola gye bakolangamu bakwata embadiya bwe zino ez'omubulako ne babatuga poliisi n'ekwata yanga mulo nemuleeta wano Mengo awali amaka ge baali basemba okutugiramu kamera era n'alaga engeri gye batugangamu amugoberera ebyo byakkirawo yanga mulo n'akabinja ke ne batulaga nga bagenze ku musawo Muganda mbwe yaluganga emisango ne batulaga biki story okakananga ebyanga mulo tukoze ki tubiraga court police muleetedde bannayuganda okugwamu essuubi muleetedde bannayuganda okugwamu essuubi mu bitongole byamu kyokka ate nga yemwe bakastodiani b'amateeka yemwe bakastodiani baki mwe mulina okumuvunanyizibwa ku bintu ebyo mwe mulina okukwata abantu abo ono omusajja gwayitanga kitatte yali atulugunya ababodaboda n'obujulizi bwonabona nga bwe buli byaviirako yali omubalizi w'ebitabo mu ddwaliro lya Clinic Francis Ekalunga bwe baluba ne bamutta ne bamwokya n'omwokya era n'olujulizi ne buvayo nti bwe bakikola ali lubaga atamu bamusaba emyaka gye bamusiba ne bamuyimbula kale kukyala alya butaala alina mu byabufuzi kati tava ku mativu naye nga obulamu bw'abantu bweyasindika kagamba buyitirivu so poliisi nkomyewo gye muli lwaki ngamba nti okufa kwa Daniel omwa Bosa kugenda kubalabisa okufa kugenda kubalabisa nti abatemu epiki weeri abatemu omuwaali abatemu neyafudde famire ye mwagitegedde A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 omusirikale wa bita kiki omusirikale yayingira bi police akolagana n'abaani ne wabayamagye wakati ekyo kyammwe era bwe bayamagye mutubuulire ya military police ya UPDF yaba n'abasirikale b'okubyalo ba LDU ya SFC Special Forces Command ya President ya Ifandre amajego kutaka ya Air Force amajego mubanga ya Marine amajego kumazzi ya Reserve Force ejezebizi yani police ya Field Force Unity ya counter terrorism ya bano bekwano gyaffe bano betubeera nalaba ekikale ekya application ekiringanga bwenyambadde ng'empale yange kino ekya bure ekyo kikale babakiza bakyekyo kika kino ya Flying Squad ya PGB
by'okukozesa tubimanyi era tumanya n'ani avunaanyizibwa ani awaawa ani owaawa maziriza okwotookyola afande kesi yiyo mu ngalo zo kati gwosigadde okweyabya kale tusuubidde lipooti n'omusajja ono omulwadde mumuwe eddagala oba mulijja Indonesia oba mulijja Sri Lanka oba mulijja Bosnia and Herzegovina oba mulijja Kuala Lumpur oba mulijja Seychelles oba mugana mu migga gya Mississippi Canada omusajja ono ajjanjabirwe bw'amala okujjanjabirwa n'awona atubuulire ani yamutuma okukuba jjajja bwomwa era mission eyo bagibaweerawa bwe babirimu abanene mu gavumenti bategerekeke bwe babirimu abanene Mengo nabo bategerekeke poliisi esoose nembawumuzaako abo nenyamidde nnyo era nafunye okutya mu bwakabaka bwange bwempeereza era bwenjagala okufa ndi mumuweereza mu bwakabaka bwa Buganda n'emikolo gyaffe gino gy'okulungamya ndi namba 10 bwakabaka okusoomozebwa kuli eno nammwe kati nze ntula kuba kati twagala kukebera nju yaffe yeeri etya kisoboka kitya okubanga jjajja Luwumwa yakubiddwa amasasi naye ng'abamukubye amasasi ye Sserunkuuma ne Lujja Sserunkuuma ow'endiga ne Lujja ow'endiga nga bwe bakubye jjajjaabwe Katikkiro abakulu b'ebika ab'obusolya akulira olukiiko lw'abataka oweekitiibwa Gabunga akulira ab'obusolya Are we safe? Tuli safe? Mwenda okuwulira nti Kimbowa nti Lutaaya nti Kabogoza ate yasse Kisolo jjajjaffe nti Kabugo nti Ssentongo nti Ssegawa be bagenze ne batta Mugema jjajja w'ekika ky'Enkima bannange Katikkiro nga twaswadde nnyo kusinza ku poliisi egamba nti Enock Sserunkuuma ne Noah Lujja be batemu abategeerekeseewo bonna bandiga kale tuddeyo kyekinge Katikkiro ebika birimu entalo mpitirivu gavumenti nammwe mutadde entalo mu bika byaffe luli twalaba abazzukulu ba Kayiire Mungulu nga bali mu kucelebratinga emikolo gyabwe poliisi negera nebayingiramu nebakubamu tiyagaasi tumanyiddewo nti oba abatuma poliisi eyo ate era baali bambogo bali bazzukulu ba Kayiira kuba poliisi yakuno yo bwetyo agiwa ssente bwegenda nekolera tubadde nga twababa nga bakola enforcement ku bizimbe
kizimbe nga tekirina nakubeerawo naye kubanga olunanyizibwa yasasudde poliisi egyekuume. katutandisa okulaba nga kirina mu bika byaffe saagala kibateekako naye mbadde mpa kyakulabirako. Katikkiro birosinkana abakulu b'ebika bano owekitiibwa Mayiga nkusamunye ekitiibwa mukama wange naye birosinkana abakulu b'ebika kubanga obuulira waliwo ebintu ebitambulira mu bika nga tomanyi byensembi okuwulira okusenza ku lipooti yange gye naakakola nti ekika ky'endiga kirimu entalo mpitirivu era nti kooti esala emisango gyaffe kooti yakisekwa nti ebadde egenda maaso n'okuba nga ewuliriza nsonga z'abantu. Mpulira nti ekika ky'empeewo kirinemu kati mubalina kati bajjajja babi entalo ziri eyo. Tugenda kwetereza ddi? Tugenda kwetereza ddi kweno embeera? Nga tuli mu mbeera twakamala okulaba omuvubuka avaayo okuyisa amaaso mu Ssaabasajja Kabaka, omuntu ayisa amaaso mu kifundikwa kyaffe, omuntu ayisa amaaso mu muntu ffe bwe tukkiririzaamu. Mu budde bwe bumu ne tulaba enjega ekwatagana ku mukulu w'ekika nga attibwa. Mu budde bwe bumu ne tulaba emmotoka y'owessaza ng'ebbibwa. Mujjukira Besenta emmotoka ya Kasujju yabbibwa. Naye bakweti binyala. Biki bino bye tutandise okulaba mu Bwakabaka? Mu budde bwe mutulaba otuwulira mbu abakulu b'ebika simenya abakulu b'osole bagenza ne basinkana pulezidenti on whose behalf? Biki ebiri mu nnyumba yaffe Katikkiro? Owekitiibwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, Owekitiibwa Kagge yawummula. Biki ebiri munda eyo? Tutandise okulaba Kabaka akola appearances. Waliwo ekituufu mu Bwakabaka bwaffe, waliwo ekituufu mu Bwakabaka bwaffe bannange. Amazima go gasaana okwogera, tuteekwa okukkiriza. Nolwala munyiindo gwolina odwejjayo fe Abaganda. Musajja atwogera kulaga nti mwe ng'Abaganda, mwe ng'Abaganda. Ffe ng'Abaganda bannange tusituke. Tuli mu biseera nga tulaba Kabaka kambaddizeeyo ku katono akatamu. Kabaka teyajja mu nkuuka kyokka yalabika eggulu limu mu lubiri era mujjukira obutambi abo bajjo baani nga bemunoonya beekuba ebifaananyi yayitako mu lubiri. Kyokka enkeera ku mukolo n'atajja ng'ate yabadde ngaggulamu omwaka n'okuggalawo omujja ayini n'okuggalawo omukadde. Ekyo ne tukireka. Kabaka tutandise omulaba ng'akola appearances ez'enjawulo ennaku zino abali ku social media ndowooza mulaba obutambi. Era ali ku mwalo gw'Egundi, luli yali Busaabala. Ate kaba na Katikkiro. Ate Katikkiro tavaayo kwogera ku nsonga nti Kabaka wakulabikako ku mwalo gw'Egundi. Ate nga programu zonna zonna ezo ziba mu ofiisi ye. Mwagala tulowooza nti waliwo ekyatambula bulungi mu Bwakabaka bwaffe. Nze mbuuza bubuuza, saagala kuwanyira muntu yenna naye mbuuza, waliwo ekyatambula bulungi mu Bwakabaka bwaffe? Kkiriza nkutegeeza Hajimiti omulombi gw'Edduwa agamba nti gendayo balina okusomozebwa okw'enjawulo akulembere ku Dduwa. Hajimiti bw'omukubira ku namba ya simu 0752 Jana 71515 ng'omukubiddeko n'omunyumira nti Haji nakulabye ku Kyembo Place naye namuka obuzibu. Omuntu gwe mmanji alemere ssente yange n'emisango mu kooti n'ejjagaana okuggwa. Waliwo
waliwo ebitatambula bulungi omala okusobola emaali yange nevunda mba nagateekawo PCC neggalawo ng'olina ebintu bwe biti ebyo mulina kwaki nga agintasa ensobodde okulaba nga bagendayo baada ya kumuwona bujulizi naawe ajja kutaasa naawe ajja kutaasa okubiriko bangi bagenze balinyenye batambula bagenze Canada buwabwa kubanga ajja bakoze kale naawe mukubireko omugaye ajasaba kontaasa naawe ali ebweru eggwanga nga tebiteredde oyagala kukima ku baganda bo oba nejolibi bakulemesa bagala kuzza Kampala ogwo omwoyo gwokuzza mu kyalo ogwo gwayagala okujjawo okubireko ajja kutaasa bizinesi zesibye ezo bityo oluzanyo kuyiga so obwakabaka bwa Buganda ne poliisi mukolaganire bwamu tufune alipoota enambulukufu emitima gyaffe gy'Abaganda gitebenkere amwana batuyimbira akayimba emitima gy'Abaganda gyatereera otegedde katwagala emitima gyaffe gitebenkere bulungi oba oliawo ngaebintu bino tebinaba kugenda te kuba bitiibwa balala nze nvuddeyo njogere nga muzzukulu wa Uganda nvuddeyo njogere ngaedira eŋŋonge nvuddeyo njogere nga alina obunazi mu kika kyange ekyeŋŋonge nvuddeyo njogere nga muzzukulu wa Kisoro ate era nvuddeyo njogere nga ayagala obwakabaka bwange bwepo n'okubulwanira okulabika nti tebusaanawo buno obwakabaka bwazimbibwa ku lwazi emyaka egisoba mu 10,000 kubaddewo tebusobola kubanga busobola okufuna bisongezo bwebiti abakulu b'ebika nabo kati tubawe security awo wendaze bwe batandika okutta baminisita ne abakungu ba gavumenti ab'enjawulo lwakubeera nti n'abalina abakuumira ababatta afande kirumira ye teyayina naye yalina pisita alabika kudaali yaliko yali DPC idaali yaliko omupoliisi libadde nemu ate kukuba nga abeera superintendent of police oba commissioner oyainemu afande Kaweesa oba Kaweesi inamu abasirikale bambi abo babatta mubajjukira babatta abasirikale mwalimu yali amuvuga sergeant mwalimu ne yali bodyguard we then naye mwennyini babatta eyo lafula emmotoka yalimu emundu ezaali tezika wansi wa 5 ku bantu 3 mwalimu emundu ezaali tezika wansi wa 5 emmotoka eyo Kaweesi ng'omuntu alina pisito abasirikale abo baba n'ennene n'entono kitegeeza nti emundu zaaliwo naye ekyo si ekikulu okuziza kusinga okukola ki okuwonya baabaana abalala ababadde ayimini abantu abalala abadde nga bajja battibwa gavumenti neevayo negamba nti katubawe security era security mwawo baministers bonna nzijukira baministers abasinga tebalina na security yamaanyi abamalira mu musirikale omu nemubongerako omusirikale wa military simanyi oba akyaliko naye emabega gaabo minisita yabanga nebiteero ya security yabanga n'omusirikale wa counter terrorism ayambala ebya black yabanga n'omusirikale owa military police ow'ebyambala ebyekibongolo ne bareti emyufu bakyabalina oba
threat ezo zaggwawo. I stand to be corrected. Kisitatukirewo mukyamani. Kale bwe tukomawo eyo obwakabaka bwa Buganda bwina abakulembeze bangi bayitirivu. Ebikatano mu ebibiri birina abakulu baabyo bwe bayita mu busolya. Ye Jjajja Lwomwa abadde member. Tubafunire security government. Bajjajja bafumba we basirikale. Kuba kati Jjajja Lwomwa yabadde mu mmotoka ne maama ne Jjajja mukyala n'omuwuzuku. Kubona nga tekuli wadde alina tekiniki ebuuka masasi. Era muwala byatunyumya nti Jjajja yawanise emikono bw'ati n'agamba temutta. Nonno oli pasita we wali yeno yafunamu amagezi agakka wansi. Olwezika wansi oli abagamba naye tusiriwaza naawe ati. Kale the pastor yagezaho ne Jjajja yabadde musajja wattu talina n'okula bayirawo musajja mukulu. Kati awo nga tubafunire security bajjajja baffe bakuumibwe. Abo batubatadde wali tulina abamasaza mubamanyi abami bakabaka abamasaza. Ssekiboobo wa Kyaggwe, tulina Katambala wa Butambala, tulina Kaggo wa Kyaddondo, Pokino wa Buddu, Weba n'abalala bangi mubamanyi amasaza ga Buganda gali 18 n'abakulembera. Abantu abo nabo beetaaga security kuba kati nejjuza emmotoka ya Kasujju yabbiwa. Oba oliawo singa emmotoka eyo yalina omukuumi waayo teyandibbiddwa. Kati gavumenti bwe kiba nga kyetaagisa abasajja abakulembeze baffe ab'ennono baweebwe security mu gibawe kubanga mwatumwa federo twali tusobola okwekolera ku byaffe nga ne security yaffe tugirina. Sekyo singa abasirikale bakadde baffe singa balina ki security yaffe ey'Abaganda ey'Abambowa n'abalala, naye federo bwe yagaana kitegeeza obuyinza tebwatuweebwa. Buli kitwagala tulina kukisaba Mengo ayimiddwa kisaba gavumenti. N'omusirikale akuuma Katikkiro gavumenti yemusasula. Gavumenti mwatujooga nnyo naye tulina kyakuba tugende n'ekiriwo. N'abasirikale ba Katikkiro balina kuba bajaasi mu gavumenti. Kale tukkiriza bwe kubanga bwe gutyo bwe era bwe kubanga ne baministers abeeno baaweebwa security. Bwe kibanga ne RDC of RDC naye alina double cabinet n'omusirikale. Lwaki omwami w'essaza lya Kyaddondo taweebwa omusirikale? Lwaki omukulu w'ekika ky'Engonge taweebwa omusirikale? Lwaki Jjajja Lwomwa teyabadde ng'alina omusirikale? Emmotoka davuga beeyi saafu y'amaanyi naye nga talina omusirikale. Oba oliawo singa Jjajja yabadde n'omusirikale obudde abasaddekeze bwe bamaze nga tebannamutta, kubanga bano banyumya nti balabye nga balina n'emmundu. Ebodaboda nebayitako Jjajja n'agamba bano si bantu balamu bano. Bwe mala okubayitako neetuuka neeweta nedda nebatunulamu. Olina omusaddekeze n'akuba ekyasi kimu ne kiyita mu ndabiramu y'omu maaso ne kiyita ku Jjajja Lwomwa ne kiyita ne ku mwala eyabadde atudde emabega paka mu mmira y'emabega neeyiika nga tebannakuba kyakubiri. Obwo obudde bwonna omukuumi wa Jjajja Lwomwa aba yafulumizza dda eryasi oba essasi okwambalagana n'abaki n'abaseddekezi. Kitegeeza bajjajja baffe babawe obukuumi, kiteekebwe mu kusaba
Oweekitiibwa Patrick Mugumbule omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda mukireete mu paalamenti ya Buganda, mukireeta mu lukiiko. Abo ababaka baffe abakabondo ka Buganda, the Buganda Parliamentary Caucus, kaakano akakulemberwa mubaka Muwanga Kivumbi, muli bangi, mutwale eddoboozi lyammwe mu paalamenti nti bakadde baffe eno baweebwa obukungu. Oba oliawo engeri yokka esobozesa okubakuuma, otherwise ensi Uganda yafuuka kyekango, yafuuka threati. Leero oli mulamu enkya oli mufu. Buli muntu yeekengera munne. Police, government, Ministry of Internal Affairs, mulina okutubuulira emmundu eyo, eyo emmundu yabadde yaani, bajasayiningira kubeera ku musirikale ki, musirikale ki yagiragajjadde n'agiwa abaseddekesi. Kuba mu mwaka zula temunaba tugamba nti Sserunkuuma ne Lujja babadde basirikale. Kitegeeza Sserunkuuma ne Lujja mundu bajja ku basirikale. Mulina okutulaga abasirikale abo. Omubaka wa paalamenti Lilian Abawe yambadde ekyambalo ky'amagye mu April ne mutegeeza nti omusirikale yakimuwadde bamukutte. Kale n'omusirikale eyalina obunaza bw'emmundu eno akwatibwe. Mutuyite mu press conference enaggulu nga mutulaga omusirikale nti ono lumu yakwatiddwa. Tumulabe mu Standard Police Unit, Police Standard bagita PSU, Police Standards Unit, nga mumwala yinizaawo agenda maaso n'okubitemya. Tujja kubeera basanyufu. Otherwise tuli mu kwekubagiza, tuli mu mbeera ya bukaabu. Jjajja Roma w'omulamirembe tusaasidde nnyo abafamire nga ffe abakiiko advocates mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka twakuume bubi, musajja wo n'atufa. Katikkiro Mayiga dasiki gy'olina wekitiibwa okukebera ebika bino emirimu bitambuza bitya kubanga eriyo entalo nyingi. Ekika ky'endiga omwabadde bw'omwa mulimu entalo era n'emisango ogimanyeko gyatukako ddala mu ofiisi yo. Abaana abaategudde muzeeyi bandiga. So awo olinawo obuvunaanyizibwa naawe okukola kyolina okukola. Saagala kusukka wano munzikiriza maliriza. Tusubscribinge, tulayikinge, tukomentinge, tutambuze emboozi eno etuuke tulina okupangira. Mukama Katonda bankuumire, buli omu abeere eriisa ejjogi, buli omu abeere nga yeetegereza mu